ttiimu ya Alien bonna tuwebaza n'ababadde bawandiika ku mutimbagano fri Alien skin that's a good teamwork. So tuli basanyufu era kyemmanyi nti ebivulu byaffe bigenda kutambula bulungi kuba tugenda mu festive season. Alien skin emirimu gye gibadde mingi ng'ali booked kati okuba nti abadde alina okulifandinga ezo zonna ssente nga tokoze buli yakuwa ssente zinzizi ate nga takoze nago gabadde mabanja naye kano kavuddeyo manyi nti ajja kusobola okukola asasula ababadde babanja ate naye ng'ali bweru omulimu gw'okutambula bulungi. Bw'omulabako ng'avuddeyo bw'ati kiki ogenda osooka omukolera? Nze omukyali wange okusooka bwebaza okuba nti avuddeyo nebaza Katonda olwokuba nti akitukoledde. Nze akabira kasitakaba nti akabira kali mirembe ebirala saakubala kasita mpuliriza nti mu kabira bali bulungi nga nze ngamba kitambule. Abamu ku bayimbi abalina empisa mugenda mu mentalinga muta? Kirungi ekiriwo nti atuwuliriza era tuli banne kati wazzeewo emaketinga empya ey'eggaali. Eggaali kibadde kipya, eggaali mugimanyi abayimbi abo balina eggaali abavubuka emyaka gyonna. Kakati kye tulina okukola kwe kutereeza eggaali etambudde etya kubanga enguudo ffenna tuzikozesa abalina eggaali n'abatalina ggaali. N'olwekyo buli omu awe munne ekitiibwa. Ab'eggaali bwe baba basinkanye abatabiriimu babaleke bayitewo, n'abatabiriimu bwe baba basinkanye ab'eggaali bamenye nti tebabalinaako buzibu nabo bakole ki bayitewo. Naye nga kyembadde nsaba nti tebagamba nti eggaali efewo kubanga marketing oba obwakitunzi bukyukakyuka okusinziira ku mirembe. Buli mulembe n'ebyakyo ffe tezaaliwo naye kati abavubuka bakikozesa. So kye tulina okukola kwe kugitereeza ebadde etya mu layini. Emirimu gyonna gye mulaba egiri mu nsi gyatandika nga gambolingi. Omuntu yagulanga takisi n'agisimba okukulu. Bwe zaawera ennyingi gavumenti n'eteekateeka ze mulaba paakisi ezaaliro tebipaaka. Amaduuka ago tegaatandika ng'amaduuka. Gatandika abantu bayiwa ebintu ku nguudo ne badda eri. Bwe byawera tebabagoba bugobi. Gavumenti yateekateeka nti omuntu atundire gavumenti. So n'ebibiina eby'eggaali abavubuka babateeketeeke nti eggaali zemmwe tuzirabye naye mweyise bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Ate kimanyi abavubuka bawuliriza amateeka naddala abafanguzi bajja gawuliriza era bagulire ekibagambidde. Empisa enneeyisa y'abayimbi erina engeri gy'ekosaamu ebiri bino emiteeko? Teyina omulimu gwaffe kibeeza abantu abakulu mu bintu kulungamya. Abaana bato lwe bajja n'empisa ezaabwe endala. Omulimu ekibaawo kwe kulungamya. Omukulu obalungamizza oti tebola mu famire tubaamu ne basenga abataata bajjajja baani kuba kulungamya. So n'abaana abavubuka tubalungamye baleese eggaali tebyalimu oba oli nabo balina kye bafuna mu ggaali. Kati tusobola gabuga nti eggaali ziveewo tulina okubawuliriza tugambe mutegeeza ki kwanze n'eggaali nezibina. Ngamba nga Alien Skin mukwano gwa naye alina eggaali ne mbabuuza talina mmotoka. Ne bangamba alina eggaali. Nali manyi nti atambula ne bagamba talina wadde akamotoka. Ne bangamba alina naye alina n'eggaali. So balina okinyumirwa eggaali. Mweyise bwe muti, mweyise bwe muti, mweyise bwe muti. Era manyi tajja kuba kyekimu. Tajja kuba kyekimu, ajja kuwuliriza amateeka g'ekkooti. Era naye n'ababadde bamulabirako bakope ebirungi by'alina, ebikyamu by'alina babireke kubanga ebikyamu n'ebyabadde alina ali mu kubireka, ali mu kubitereeza. Omukulu nga mwabaludde mu indasitule ya omuyimbi alina talenti. Omuyimbi alina talenti omulaba ku ngeri ennyimba ye yennyini ensengeka y'ebigambo wabula ekiriwo nti osobola okuba ne talenti ne karakita netta talenti. So omala okuba ne talenti ate olina okulwana ennyo tugeze karakita. Karakita tukitereeza lunaku lumu. Buli lunaku Mukama lwakulekawo ng'oli mulamu abaakuleseewo otereeza ekyo tannatereeza maybe atuuka okuyita okudda gy'ali ng'oli mutereevu. N'olwekyo tuwenga buli muntu omukisa okutereeza paka.